leka ntuse point yange Shalom oba tuyagala abere ku kyano yonkuvire njagenda naye Kasuku akuvira n'omukimayi mu motoka Nesha kyamugambye ekintu Kasuku alina fibroids oba yakijje abanake opana God fibroids ozimanyi ebizimba by'omunnabaana kati Kasuku alina n'abaana anti alina bino Kasuku binene nange mbi love handles nawe na biki love handles love ki naye mwekaza abanene mbulavu handles love agikwata bravo ya mwekaza babita bikasuku binene ebiyise binene mbulavu handles kati bakwata wano bibata love handles abanene mufunye okwekaza love handles Shalom baka kubuke down n'okwanjula baba kuba alhamdulillah nze sitsabirangako ne kimanyi ja kujja at its right time yani nze gutejja bambaga atijja kuba tukuza bufunbo nedda mukwano tochikola I am what are you talking about chicho tegeeza kyagaza kutegeeza ekikigwe kujja bba tukuza bufumbo whatever simbaga mukwano wo time yatuukanga nolowooza maama emmotoka ey'ebbeeyi gyetaaga amaka ennyumba ennungi ngyetaaga omwana wange alina ogenda kusomerera ebbeeyi akagata akalungi ng'okeetaaga kyova olaba nze mukyali kuumukaati nze sosomera kuumukaati nali ku Buganda Royal Buganda Royal yadda gwe bagamba ndi wadda nnyo what are you talking about nze ba busy bankati kamba kusomere Nurdin Ntege era si muto King Saha yali Buganda Royal kati kikyoyogerako King Saha ye mutomu abika yali wansi ekikulu mutulabyerabye nnyo ne mutulowoozesa ebyala but anyway I want to get into that kyenyagala okugamba wabeeranga awo ng'oyagala engate y'ebbeeyi ng'oyagala essimu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Akadagala kano kamaanyi nnyo kayinza okukuleetera olubuto olwo lukyankalanya atali lubuto kakozese n'ayeteekateekera okufuna olubuto kakozese kuba kajjanjaba infections omuli UTIs omuli candidiasis omuli kabootongo syphilis omuli ne gonorrhea endwadde y'abazira ateka oil ebigambo ebyo biwulidde abantu bayinza okuba nga balowooza tunyumyamu binyumye gw'atabanyizibwa infection omuli UTIs omuli candida omuli syphilis omuli gonorrhea okozesa otya nywa nimu powder ku mazzi agookya ku makya n'akawungeezi asiibwa mu bitundu ebyekusifu siiga nimu oil abamu basiiyibwa abamu babutuka abalina athletic foot ebigere ebyonooneka mu mpataanya ne bivaamu obuwunga ne bireeta kaboni mugere kozesa nimu oil musiigamu nga bw'onywa nimu tree powder. Ntino ki? Emmotoka yange yenkadde bano si wakutwalibwa onyo si wakutwalibwa ate ojidde nyini mmotoka bw'omulangire emmotoka mbunkadde soka munyeekye emmotoka obukadde ntimenyeeko tolabangako mmotoka mpya sirabangako mmotoka nkadde tuba tugala kukola akaati naye olw'okujoogebwa nyini channel Shalom toli kojja wange weddira ki ate omuvulunga kojja anko kati ngena kuwa respect anko kojja anko Kawezi mama ngenda bakoza yebase kiggwa owente yawumula wanywa yange banga okuzeemu nga nali nkyali ku my mom died in 2008 nali muto naye nga ntegeera naye saali muto nnyo ate tokisusa wali muto naye nga ndi mukolera nali mupifo tolaba kayaka alinga mpi 7 yawo era nange nali nkyali kyana kibebi ne mama wange n'awummula but either way osigala oli kojja wange n'olw'ensonga eyo nze sabanga motoka mpya nkadde ng'eya kojja wange Shalom twanga motoka mpya nkadde sigenda mutwala saga alimba bantu siga kutwala ge mazima nga mpita Kasuku nga ntwala manyi buno
Yali ludda wakati. Namta Isaac wange nganti. Isaac Katende. Is your good friend? Not my good friend, is my brother. She's my brother. Because mwatuma mwenanye Kasuku. She's my blazer. Jemvudde wange likankunyumize ko. Welcome to Shalom 256 is happening but tugamba. Flavia atuwa olugendo lwe ajatya. Ajatya tubakimanyimbu ne mami yayitamu. Yisha bakimanyi those people know now. My life is over. Zempulidde kipya. Anti kati gwe kakuba to following. Bulabayo bale nkunyumiza. Juzi nagenda ku what's that place called? Tochikola muganda wange. Atulwana channel. Obalabye. Gwolya naye nkejje nkalirire. Gwolya naye. Omuntu gwokola naye yakulwana. Tekemu copyright. Flavia amalako gali mu YouTube muno bannaye. Wamma badde nkugamba. Olaba no ku that not roundabout that junction. Sasi. No, what's that place called? Where? Kira Road. Oyambuke wali ogenda walinga wali KFC. But before, flats is white flats. Flats, yeah. Yes, white flats. Just nagenda oko. There's somebody I'd gone to see. Kati ngeno tukawo awo. Twaberanga wonyo almost every day on a daily. Nga tukunganira awo Mze, Isaac, Katende, Kasuku, ne Omulangira Daws. Kati wena tukawo. Ne munyawala ji. Nengamba abantu iba nange ebintu bikyuka. Ono abeeraga omukyala mutanga nakyagaba. Nakyagaba ngafumba emmere ngafumba mu nedda yali. Ennaku nokugamba nakyagaba. Kati kyagamba oyo mwala akatugamba oyo nakyagaba. Munanga I don't know what was that name. Nene tukawo netunabwe nti nga tubeera mu kawungeezi ne Jaja Daws ne ongokola kubukedde. Nga nakatandika nga ndiba naintanze kubukedde. I think naintanze kubukedde. Nga tubeerawo kabudde ne butambula nange. Yeah, that's when Kasuku became your friend. No. I knew him from way back. What you aganya ogendo wange ne Kasuku? How did you meet Kasuku? What you aganya nnyo ogendo wange ne Kasuku? Kasuku omusisinkano otya. What you oyagala okumanya? Nga tuli bato nga muli bataawo. Oyagala nga muli bataawo. Oblandeka. Ne Uncle Keisuku. Kyomanya is my hobby. Saturday High St. Mary's. Atotandika. Mumulaye bukulu nze namulaba. Twalabagana buto. Ene bamuchopinga nagende ne mitala smam bamuchopinga. Dampiji thing na page school. Katende. Msema ya gore Katende. Wamaje mwesanganye Kaisuku. Mwenate mwakola arts. Ufati ne. Katuku sinya fame yisecha. Nga sasa sizimusumbuwa. Kambire ono mwana. Nkulaze ekiniki ntinsaze. Ate gwe to oyagala ku. Twogera. Twachogera ku yetu omulala. Mbuze ebirala. Kasuku azo prom date. Abyogedde. Nani amanye mwatugattanga. Ku myaka gyaffe twabeeranga prom. Mwaka itanga kati. Yabeeranga endo. It was what? What you call it? End of year party, Livers party. Livers party. Faba ina prom. Mwebani. First we had prom. Twice amuli. Myaka gyaffe jaja prom. Twice amuli. Waliko prom queen. Sijukira. Flavia nawe mbulira aliko prom queen Flavia. Nga balonze gwe mubandi nago prom queen. Shalom. All ebintu byentunuulira amanyi omuntu akubuza ekibuuza times and then you reflect very fast. Yeah. No dai babika boti nojjukira Kasaka wabeereyo prom nga walaite yaliyo noga fe tuwabeera prom queen kati yali ngati. Like in your school never had a prom? We only had livers parties. Nga mwanika ku blackboard livers party. I swear it nintinda. I don't have any mabitya. Bane kumwe bine byamu. Proms tezicha bale kankubuliyeko. Let me tell you something. Ebintu bya leero tebikyanyimanga ebyedda. Ebintu bya leero biri it's all about money. Everything is just flashy, money, cars and all that. Naye luli mwagenda ku party livers party. Ngokyekera emyaka egi. Ojesunga. Yes, nyafu. Actually, I think it is one thing that some students looked up to naga kusoma tuke msinyafu ngende ku party. Livers party. Yes. Kwanga mwe buno siniya tupita abakiza kujanga mu party. Nenga kwa hiyo party. Eringa abakandidate bokka. Monjokola akaviri, ka girl, man girl. Kawetiruku. Notutabaza akaviri. Notekamu presso. Ali wate presso. Anza mimi nakamba vicha akabula kabulu wako. Yo presso. Like it's blue, eh? Yes. Presso bamanya aba batulaba. I think it's still there. Bizigo bili
waterly. Kamoviti akakalu water kali ka blue solid. Mamita presso siboviti. Simoviti. Bw'okateeka mu nviiri zikola ziti. Bw'otimya yeri mu kasana. Kaweetiruuku. Lutalo yakesiganga. Manyi mwe mumanyira okulwana entalo. Sirwana ntalo abo abantu ndudde Deda nabo yakajjanga yesiga mu kaweetiruuku. Kagge. Abo abantu ndudde nabo. Abayimbi bonna bantu bange. Lwaki ogamba muno yesiga ka presso? Lutalo nga yakajjanga yesiga kaweetiruuku. Nga tutobaza akaviiri bwe kati. Walingayo. No the videos. Wano wale balireka engumba zange emubende. Fena tuli mu lugendo. Emubende? Kaze banzika mubende. Abangenda kola ekyo. Okay. Yagamba mu bibaawo. Amazzi gawa munyo tagenzi tamazzi. Wala banse face adanangira walaji. So wesunga leave sinya 6 levers. Oguzeka presso. Mama yakakusigangamu. Mama ngakukkiriza. Anti olobo that day was, I mean, a special day to each and everyone musomero. Omaze ebibuuzo naye nga tebinadda. Baba fetwakola party za first senior 6 before in the first term. Senior for first term. Nga mwazikeera. Fetwabikola. Fetwakola even up to these days we chili. Really? Yeah, like you first term, second term, and twakola the prom. Mwakolanga after exams. Mu third term. Techakosanga ngo jukabya wawandiise nogana okuyemmere. Nedda atobo kyalina kwebala. I misfired. Misfire na wacha. Ne munyumirwa ate kati mwe bine byakakati mweta n'abayimbi bikibi tuli DJ yakubanga obuyimba yenga nakuba ka slow motion bannange. Westlife. From the day that I met you, girl. Kamujja kwenyu. Awono nga teacher ayitamu nanga basomesa. Kemwatanga squeeze. Kata zirabs. Mwatanga squeeze. Eka squeeze ngokwata. Mwana munene mwaye chiwato. Nakukwatane muzi. Kati buyimba kyo bwalikawo. Sibujjukira. Sibujjukira nti manyi serindiyoni yalingawo. Exactly. I hope my dreams to take me there. When that feels awo ne mwogana mwennawe mutuka. See you once again, my love. All I'm of course to go. Bimanyi na bimanyi. Find a place. Sirika kanyimbe. Tugende maaso Honorable Flavia. Kali amanyi kyasinga ngosesa. Nga mutuka wano we mumanyi. All I say from coast to coast, find a place. I love them most when the skies are blue. Because every time I want to Kamaila avako. Kamaila. Nga buli muntu akamanyi. Nigga, school life was really, really fun. I don't know what these guys are. Bena kuzijibani mirror. Na then life yalinga enyuma. Pali zo za nyuma nga soda, mwasonda nge sente. Soda nyama nkoko michele, bicheroro food cake. Abasomesa nga takuinako kyakugamba. No teacher gamba yo. It's your day. Akatete ikeko. Kolo batukizana okamba nange yo pipe emirembe gino gikyuka okambala kumpala empanvu actually kukweze kunyumiza Rivers wala nkujjemu emboozi shalom ndeka tuli ku Rivers wajjanga n'engoye ezi 2 obezi 3 waba oluno lw'emisana awo nga mwekyeisa tete ikyerwawo butolobojjo sawa emu olimba tigamba jagwa sawa 4 ez'ekiro kati awo mukawungezawo sawa ng'emu ng'oyambala akapale kwakawanvu ngo top ngoloneka makeup kakukiriza makeup yaliwo 28 kompyuta mukadde 28 makeup nga wali 28 bagano 28 wadda kati byekolere atajize bunyizi byekolere sibizaako nga abanyigidde bwereero mugamba mbwa 28 kati mwana amzala 28 choga bibi lati waliwo makeup yaliwo wewoneka lipstick na ka green nga bwokaje bwe tukalaga green nga bwokasa kumwane kalaga red so waleke ngano ka green ataka okasa kumwa ka red kachikolanga kachaka lip gloss si gloss sitiki lipstick honya yakazanga emimwa nedda tiyakaza kabera nkalungi nnyo kabanga ka 10 bakati aliyo kabanga ka powder wekubanga powder baby powder yes wabanga ne kopagalo laba negwe shalom olinga ne foundation yalingawo 28 yes ngalo foundation yes baba nono mwana badechi bintu byabanga ube ne bimanya nga bane yadda ne wanja yaliwo wanja no mujukira bakazi bange bamwesiga ngono yewa wano twaiza muli ebya bulu no wanja siwe wanje ono alinga penso omujukidde wanja amoni ata abasiramba bamwesiga wanja bamusiga
wano abasemba mwesiga nnyo wanje oyo bamusiga wa wano kubisige laba nnono sio wanje we kubisige oyo I pensa Wanja wawa oyo amumanyi bamusiga wansi wanja ate n'okukisige yaliwa I pensa kati waliwo Nabira asobya bino byogera Nabira kazini wange Nabira nga yeekuba wanje wano kuliza oyo alinga pensa oyo ng'amwesiga n'asiba kaveire bwati kati ng'abasiraamu bajja okusala nga azze kulaba Nabira oli mama katabira nga tuwere mukotaawo waliwo omuzikiti Nabira Bishara ne Sifa basaza abantu eswale mukotaawo oyo wanje bana ngenda kuwa example y'omuntu omwaya kuba ndekanze kwanga wanyanga muyimbi akasige neddanga omuntu mukulu akuba nakasakati ashaka mama alima ekyo kanimaka jamani semwe myaka gye mama alima wamma ani yekubanga akasiga omuntu oyo erinnya nze Mary Flavia Namulindwa tuli mu mboozi tukyali kusinya 6 Rivers erinnya nze Mary Flavia Namulindwa kubula mwana kwesigira MP Gomba 2031 Gomba inshallah ekyo kyaggwa dda Allah stampinga okubeera ku mukutu gwa Shalom 256 ebyo ebisoose si bigambo opadde byange puliyambo kyagiriko muyimbi ki eyekuba kagundi ako kati kopagalo kanjogere ebyo ebibadde ebisooseyo si bigambo byange wabula bigambo bya Shalom nannyini channel eno kuba yabadde abinsonseka kojja wange katandika ani akuba kagundi akawanja muyimbi ani dambade sugana kwa muyimbi abadde muntu wa bulijjo nti edda abakyala bakubanga I pencil bakubina ebisigafe ebiteredde biri nga tebitegeera ebisige byedda nga tebitegeera byakugattagatta n'ogattaano ate nga oba to make matters worse abakyala abamu nga babisalako byonna ne biggwako kanakwata ka pencil aka black n'akiisa emirembe gishuuka I don't know if I'm stupid lwaki oba osalako ekisige ate kati waliwo omuntu muneeno mubusalako ne musaaka ate obuli artificial tetubusalako bwe tugattako obugasi balaba tokyagala ekisige lwaki nga tekiri mu shape oba ngolaba kinene nnyo kokisaleko oyiseewo kano kapukalayizesalanga ku kisige bukyangamba because oli musajja you're a man kyesala kyokka because you're a man atajja basala ebizige grenade asaba ne buno bulawulini munoyo beeko oyo bata ne buno bulayini anti ebyo byabavubuka b'ensangi guno ebyo byamulembe ebyo bizze with time mirembe gino zijje zikyuka osikanya akazi ebisige kati obyagaza ki gwe mirembe gino egizze gikyuka nti no ebintu luli ebyakolebwanga abakyala bokka kandi abasajja babikola tusiba enviiri tukola enjala nabye kasuku yasiiza enjala which is okay yaddeko kagundi ka shina which is okay yeah but it is very okay let me tell you something would you date a man who paints nails listen to me Shalom it's because when here you take everything to be mwana wa musoke no mwana wa musoke kubulaya kankubulireko abasajja beerabirira bulungi notukana ogamba nti oyo musajja talabika emyaka gy'alina I'll give you an example anyway sijja kumentioninga amanya g'abantu sakagala mentioninga abantu Grace ate ye muveeko Patrick omujuko toleeta wano manya g'abantu abo abantu no bantu bange ba ku mutima naye njagala kulaga omusajja agenda ne bamukola manicure ne pedicure ne bamukola bulungi ne bazisalako bulungi pedicure zenjala n'engalo engalo ye manicure bujokola nga sikamanyi manicure and pedicure kati manicure zenjala then pedicure bye bigere nagenda bulungi namukola bulungi nasalako obwala that's okay naye bw'olifuna ku sente eziwera nawe ojja bikola ojja kasalamu aka sente eziwera abavoola nyini kyano tosalamu okasalamu wamawulira ogende bakubafinga obwala babusaleko babubafinga not bath baffing kazi wena ekirimi baffing kale bakuyoyota obwala kyeki obukuya ne bufuka bweru ne babukolako bulungi what is that nsomesa bya mikono kati ebina byonna ebintu bimanyi bulungi n'olabika bulungi Gomba technical otegedde so babukolako Shalom olunaku lwoneewaayo to go to a nail spa bakukoleko bulungi enjala ebigere n'engalo bakuute eyo wansi ekigere kyo kiraba kubaako obuntu obukalabula amasuuka ne mukyala wo ng'omuyissaako omuti nga mwebasi okitegeera enkyakya sina nkyakya tekitegeeza nkyakya leka nkubulye ekigere
oba chiwaringa out nga kyetaaga okuyisaako bashitani mama ekyoma nkyerabidde akajanja kamwe abasoma nedda si kajanja Shalom ekigere kiri gumite nedda mukwano oli mwavu bwavu bw'olifuna ku ssente you'll understand what I'm talking about nze sifunangako nkyakyo listen nalinako mukama wange awo ku wane tuli ludda ku lubiri bagiyitaani mama ekizibe kyakakaba kitani okuli Delta TV Masengere no Delta TV eri ku nedda muganzi lwazza kati waggulu ewali ekifo eky'abaana bato ekisanyukirwamu so mukama wange Haji mutabani w'omugenzi Haji Musa Bode awe katwe kati omwami oyo enyale kandeke but bajja kumumanya wandi try tunyumya mu mboozi awo n'agamba ye ewakaawe omukyalo tayoza saati ye oba omukozi tayoza saati ye ne mubuuza mukama wange lwaki n'agamba Flavia nyambadde eshati ya $5,000 njiwa omukozi agiteeke mu omu bannommi efuneko anything ananyonyonyola atya esati nga sente meka 500,000 oli najambala yes $5,000 you play too much I ain't playing Shalom I ain't like playing a 500 shot yes 500,000 shot ngoli anajonyambya $5,000 yes najambala kyegambye nti okyali mwavu bw'onoofuna ku ssente ojja kumanya nti no Sikabugagga. no tewera esati bugagga $2,000 Shalom abadde kyono n'agamba mukyatasobola kukwata mu bwagende mu baafu akunye esaati $50,000 no asemu nnomi atekemu n'ez'abaana abitwala mu laundry eri mu dry cleaners abwe babikola kuzi bamanyi esaati eno egenda mu liquid ki egenda mu detergent of course omwana naga mukyala wange ku zino jini zange zengula mwagala jini emu esiwuuse byawukana mu washing machine yabiteekamu wano kati bw'onoofuna kasente bw'onomanya nti no eno empale njajjoleza wano ate egenda mu kyona kino but because fe tuli baavu okwata bukwasi n'owo omuntu n'ayoza n'agatamu ez'abaana obusuka bw'omusulo akaleega bokisa n'ateeka mu washing machine nodda nga buno obulago bulaanuuse bukoma eno bunaanuuse nnyo obulago bunaanuukira ddala nga aba abaagikunya atya ogende ku bulago bunaanuuka ane Flavio bwavubi esaati yange nanuukako obulago Flavio bwavu bubi esaati nenanuuka obulago ne butuuka eno naye nenjambala ya Allah taso bwavu Flavio kedde okuna esaati okuna nekijjukira omwaka ova nafuna ku ssente obulago tebunanuuka weebuuza kiki nakyo kyananuulanga obulago kugikunya n'ogifiirako kateekamu amazzi agootera mivaamu kala otegedde etavaamu kala mazzi Kyenkugambye. ogisookamu omunnyo n'amazzi agaguguma Flavia omwavu abamuyiiya bwetwagulaganga ezengoye nga baziguse waka ezivaamu kala kati nga mugula ate omunnyo nemuteeka omunnyo osooka munnyo n'amazzi agookya n'ogisookinga tevaamu kala evaamu lumu science kyoyo ddala mazima I'm telling you ate n'ogula nnyingi kubanga eno bw'ogivaamu okwati olegamba nguze saati yange ya $3,000 $5,000 kakadde nkiraba kati 1 million tadda ku stocks zenyambala ennaku because stocks ya $5,000 kati if you can put on a 50,000 I mean a shilling because of stocks my phone can't you buy a shirt ya $50,000 sawa ino ya 75 navumanga abazambala nakati nabe nyumira bulungi nnyo ekwa ne class Flavia America yakwonoona tenyinonangako Flavia abatajja bekuba make up wuliriza okutambula kulaba okudda kunyumya Shalom lwoli kula engoye zo nga za bbeeyi kankubuleko akyokubiri ndakuba abantu abamu bajja kubitwala but anyway yaŋŋamba edda ntola Flavia obeeranga n'ekintu kimu bwe kiti naye nga kya muwendo the many people around you might not notice but there will be that one person ajjo kitegeera agambe nti omwana oyo esaati gyayambadde ya bbeeyi nekirako ekyo nga tugye nayambala netugenda ashikira gashumba munnayikize guy was from Canada anga who gave you this anga where do you buy this shoe yangamba who gave you this shoe
kuba nnyo mu Uganda teriimu. Thank you. Engamba Bonna ekikumi, exactly. Ekikumi, they might not notice how much that t-shirt is. But there will come one person like this. Kebe koloni ng'ogyetaddeko ku mubiri. Koloni? Yes. Gamba collagen. Sagala buze mulabi. Nedda, Flavia. Ejo sa America dia. Njagala gambe collagen oba kawowo. Nedda kale kakabe kawowo. Naye kali oyinza koloni. Okuba n'ova ewaka. And nobody says kunjawunya. Naye n'otuuka mu banaga. It's expensive. I don't know if you know this guy. Chris. I met him last week, but I could tell. Gwoni gye yeekubye nga y'amaanyi ng'ogiwulira mbu awunya bulungi. So don't think okubeera ne t-shirt ennyingi ezayawukula ebitogi kino kyakola. Katola abaye t-shirt kuliko Sitaani, enjambala kuliko Yesu, kanga t-shirt anabi t-shirt abiri olowooza za njawulo. Kankubuleko oyo mukama wange bannaye ate kankubuleko Shalom babeeranga n'abantu abakusingako ku ssente. Make sure you learn something from them. Every day. Copy them. Every single day. Nabeera n'abo abantu omwami Naalongo ne Ssaalongo awo ku kizimbe ekyo ku Muganzirwazza nabayigako ebintu bingi nnyo ng'era Ssaalongo alabikako omulundi gumu bwe guti naye ng'omumanya nti kati yalabiseeko Senzibaawo ne munyumyako naye one on one hiya nakugamba nakunyumiza kiri ng'omanya ya ng'ate gwedewe you get back home and reflect on yourself and how will I get that? When will I get that? What am I supposed to do? You understand? I know. Kati gwe bw'ona odda onogamba mama emitwalo 50 ngangulamu esaati emu mama adyayide nani ali aki school fees ntugubadde lw'abaana kati gwa America yakwonoona buli kimu okirabanga America buli kimu kisoboka Shalom buli kimu kisoboka wansi w'enjuba. I am telling you everything is possible. Era never tiwabakono mwagamba nti you can put on a 1 million shirt. Sikati. I'm telling you. It might not be today. Ne agikapo yangamba ennyumba tula myaka mu kitundu vaayeyo. Nti ya beini. Funa ennyumba ya mitwalo ngana. Ne lwinga nkyali mwavu nga ntunda amasimu nga sula muyana. Wuliriza. Kiyinza obuta happening today or tomorrow. But believe me, ye banna omuntu nga ajiddwa essimu. Nsimu olina mangi. Mangi naye maama bano ne baagala musenyu. Bagala musenyu. Otunda omusenyu. Ku site Mpaako nze. Kozozimba. Nedda mu Gomba Vocational Training. Gomba Business and Technical Institute. Yes. Yakuwa abaana bange bayigize video editing bikibavaawo nga baakala. Bajja ngenda bafunya scholarship ya serious musome. I have a branch in Nansa. Basoma weekend. Nitugenda take over na program to us. Ya musome weekend muyige video editing. Yes. Byonna gatwa scholarship. Nedda mukwano sina scholarship as of now. Most of from you have money. No. When Nansa na musome bya video editing. Yes, when Nansa na ku business center we have a branch that's so great. Yeah, later abana. Basome no. Basome video editing because ya mubige ebintu ebyo. Bagenda biga. Mugende ebweru nga muli b'amaanyi. Bagenda bweru. Baba abegobye. Baba bagenda bweru. Kyano ngeetuse onnanga yakagule. Ebegezaamu. Fuula. Ekiri ku YouTube yonna yakagule. Elimba. Buli kanako. Era mutusabire. Kanda ndakakwe mwezi. Neto seke nnyo. Sasa wala seka. Lwaki yakagule mwana koja wange. I don't know YouTube. I think anyways. Saga agamba no problem kuba. But tata nga gwako mena agula no jibi menga nga gwako mangu. Anyamba jata wange. This is a lot. What ngala wano? Toseka. Sasa wala kuseka. Shani, this is a lot of money. Obadde kimukwano. Kati kansoke nkulage kwengeje mbadde njankola mujji. This is a lot of money. Shalom. Twina mulimu gwenda funa kezo sente. Twina mulimu gwenda kola kezo sente zenko. Lawe nali ntuuse nga twanansiba. Era omuntu yansiba yankola bubi. Lawe nali ntuuse nga twanansiba. So much I was making. Allah November kali kandi baba. Kastabansiba. Byankola bubi nnyo byanfiiza sente. A lot of money nga bansibye. Kati munobde senga ndi mwezi. Nye kastabansiba munange channel yagira abantu tomuwa. Nedda tevunama. Kyankosa mu maani naye. Okusiba kwa kosa. Nnyo. Osonyo kiraba wano ngirabayo. It drained me financially.
Flavia nali chano yali ekutte Flavia nganfuna sente ngafuna sente nzilabye nekati bansiba that one week chano nevunama paka tinkyalwana naye nzikiriza Katonda ebya mukama tebigwayo ogenda kuba wano wandazi ogenda kuba hit naye nanyigidde chano na cheka simanya bani yankwatamu naye tugende mbasi it is doing well it is doing well mukage emitwale Flavia chano nzita bannange mwato n'abala tembuuka bulango chanenzita Flavia toseka chanenzita I'm dying YouTube ekwegezaamu najeekwa naye nzita kano yampandiikidde nti mu Luganda oleesa omuzannyo mungi ani YouTube yampandiikidde olimba mukwana ewanjika kankulage Yeso omuzannyo mungi ava mwebyogera mulowooza nsaaga YouTube emanyi okumpandiikira ye nange empandike netimbaniako mu Luganda Shalom oba chano ogigabe andi nawuliriza kankulage Shalom kankulyeko YouTube is like any other business ewange kika muti mukwano it's like any other subscribers are choosing to watch this video less often than usual nedda kankulage sigwe weka Shalom obunaffe tubufuna ne bakugamba few of your subscribers are choosing to watch 10 out of 10 chokanga yazze tufa your subscribers are showing less interest in watching this video. Banange YouTube nzibu temugipakukirako. Oh my god. Few of your subscribers are choosing to watch this video. Notegera kyetegeeza. Just like any other business, Shalom. Mama mu pick your months, days and all that. Happens. Some days are good. Zigenda once yes. So just don't be worried. Just keep going. To scam. Gwafuka mmeka bwe kimu kyabanga mu America. Because kankuleko Shalom. Abula nange. Nakubye olwala n'ekirunkola. Sorry, nsagala lutumyako Shalom. Bw'obeera ku kyeyo eyo olaba. Bw'obeera ne Uganda oyiiya window A, window B, window C. Nogamba neetaaga sente olwaliro I need about 5 million. Milioni 5 nzeetaaga. Like you leave home with a target of 5 million. You feel like you need that money today or any other day. Nogamba I need that money. Na banka lwa nze ndiko zinzita. Wuliriza. Nogamba sente ezogenda kugenda banka kufuna loan kuzeewola. Nogamba kankubire Isaac. Ngenda kuira Isaac Kasuku mugambe manyi blood. Terake 2. Nti manyi Isaac abinkutemu mpaye milioni y'esente. Isaac nangamba fuula mpamu eddakiika nga 3 kwana kanzi kuteereko. Tambuziza ogenda zinziriza ddi oba kiki. Nemanya nti ku 5 osigaza mmeka? 4. I look around there nengamba I have my friends who can send me $1 million. Hey Nick, I'm stranded here, kindly help me with $1 million. Oh Flavia, sorry about that. Maybe let me get back to you shortly. I put on your account. Is we now make no gamba ani awugwenzizaako. Let me call my dad. Let me call my dad. Hello mzai kubula. Mzai kubula oli otya. Daddy binkutte mu katini nsakupeeza emitwalo waakiri 2 oba 5 kale. Daddy naakugamba. Mutunatuka kuba emitwalo 5. Daddy nagamba. Nti fuula sina onekale kandabi wano baguni anampa. Daddy nakuyiza nakulaki? Nakuteera. Noononya muganda wo nakachwa. Nomuga sister binkuttemu nyambisa yawo 5 oba akakadde. Nagamba fuula sina munekandabe. Oba oli awo ng'akuddidde. Oli milioni nga mmeka? 4. Noononya waawo Shalom wena wa 2 ompeeyo. Nze ndi wa 2. I'm just giving examples. Nze gwoweera ka 2. No. Banzala wa lwa myaka. Fresh kid bamboola. Mbali mu gato. No. Oba okyali ogamba naye ate Shalom anampa 2 kankwe nampala. Hey Claire. Babe, I'm stranded, I'm stuck. Do you have about $300 or just keko? Nagamba yes. Wewe walanya mu luzungu $300. Anti abali abo njogera bali edi mu Bulaaya. Okitegere olabiri Shalom oganyimye.
I'm just saying wekiwulidde. So Uganda n'okomekereza ng'okubidde abantu 5 n'ofuna million 5 kabe kasinge 6 oba 7 in one day. And these people have not asked you for collateral. Yes. Nemu America okera ku machango nya $10 ebikumi ebyo. $500. Ebikumi ebyo. $500. Yes. Dollars. Ebyo. Nogikwata. Hi, how are you? Okubidi Alan, nina mkwano wange Alan Watson ali Boston. Alan mpaye 10. Nja kikudiza. Alan nagamba fuula. Kantereka 5. Nosaze na mmeka? Nogamba nkubirani omulala. Kankubire Florence. Hey Florence, nyambaye 10 naga fuula mba mu biru. Nogamba nkubirani kankwe Kalibala. Mwana mama bimbituddemu. Nagamba fuula ndaba ndina kukubo. Nogamba kankubirani awo. Kankubire Hassan tate okoze otya nyambisayo olwa 5. Naga mwana mama bicyankuje kankweyo olwa 2. Ononya meka? Bitano. Nokube simu nga meka? $20. Ofuna $1 meka? Bitano. Kabe kasinge nga naye za 2 z'okube tobifunye. Chances are high tojja bifuna because bano bonna bogenda okubira what you going through is what they are going through. Yeah. Now I understand. You get the point? Wakava mu rent ne yakava mu rent. No, yakava mu rent. Wakava mu kanoti ne wakava mu kanoti. Almost at the same time, unlike in Uganda. So, in America chiyansomesa. Take one day at a time. Take one day at a time. Olunaku nga bwe luzze towalirira. Anything ky'otalinaako control, let it be the way it is. Anything that you have no control over. Tubeera mu nsi muno nga tuwalirira. Ntuuka ddi wano, nkola ddi kino, nzimba ddi ekizimbe. But you don't know ogenda funa decent ezizimbe ekizimbe ekyo. You don't know ogenda kukola ki okuba nga otuuka awo. Ekintu ekyokubiri, kankwe example eyokubiri, empapula. Papers. Documents. Ezomu America. Yes. Teziriiko time. Teziriiko time. Memanyi wenfuna akasente kange. Mukwano ne bwoba n'obukadde bwa $1 kwa account. Nedda mukwano. Nensaba sure. Teziriiko time. Ono agendayo leero mu mwezi 3, 4, 5, 6 n'abanga azifunye. Ne wajjawo manaafuba emyaka 2 n'abanga azifunye. N'obawo amaze emyaka 5 nga tannazifuna. Nebaayo amaze emyaka 10 nga ne mu coach tagendanga. So buli wonoobeerawo ng'owanka mu bulamu bw'ensi eno, believe me you ojja ttumira. Byemukuba nayigayo. Towanka. Nedda mukwano. Be contented. Buli kimu nkirabanga bwe kiri. Kyensobola nkikola. Kyesisobola siwaalirira. Nalabye my good friend, Haji Bakaluba. By the way, let me take this chance, Haji, to congratulate you. You're a trendsetter. Haji, congratulations. That's a very, very big, I don't want to call it a milestone. Achievement. Nature work was a very big achievement. Buli omu alina wasula, yes. Buli omu alina ennyumba. Buli omu alina emmotoka. Ne tubamu abalina emmotoka n'entambula. Tugende mpola maama. Ojja sikuula emmeme z'abantu. The table has expensive drinks, expensive phones. Ekifuba kikulemeddeko kikusiiwa kiraakira tekikutuka obussa bubi naawe alina ssenyiga nga takuggwako kozesa Lugave cough and flu syrup ate gwe alumizibwa alusazi nga zikuyisa bubi ofuna ekikeeto oba gaasi mu lubuto gwe kozesa Lugave alusa syrup musange mu pharmacy ne drug shops zonna lyakakasibwa National Drug Authority. Is the truth. Nkyagala gwe ovuga Ford mu America saagala ate osiikuwe. Nedda mukwano tulina abalina mukwano abalina enta tebiriyo ama. Shalom omwana ayise mutanga nange omwana ayina emmotoka. Omwana n'agamba eyo ntambula. Nalabye abantu omanyi nze Shalom. Tokaba naye. Nkoze. Agakuba byakunywa byaffe. Nze nkyaba olumba Nuwa. Naye it's okay. Siruma tuwalenge. Ngane blood wange avuga tuwalenge. Abula mbaako munange. Oli ku Nuwa. No, I am giving you real examples. Nuwa si mmotoka. Motoka.
buli emu mmotoka n'eri harira mmotoka ne Naye Ford mmotoka entambula. ne wali emmotoka n'entambula. Yes. Kacha nuwa ntambula. Yes. Nasi ntambula. Lwaki taasi makekisi. Ezo ntambula. Amanyi mwe temwagala bogera. Wish. Mukwano ebo gwabe manje kayimotoka se manje Firuda. Leka ntuse point yange. Shalom, oba tuyagala abere ku kyano yonkuviire. Njagenda naye kasuku akuviira n'omukimanyi mu mmotoka. Nekya mugambye ekintu. Mukazi kwa na fibuliti. Oba yakijje abanake. Okwana gwa. Ah God, Bible does man. Ebizimba by'omunnabaana. Kati mukasuku ayina n'abaana. Anti ayina bino bikasuku binene. Nange mbi love handles. Nawe na biki? Love handles. Love ki? Naye mwekaza abanene. Mbulavu handles. Love agikwata wate. Mbulavu ya mwekaza. Babita bikasuku. Binene ebiyise binene. Mbulavu handles. Kati bakwata wano. Bibata love handles. Abanene mufunye okwekaza. Love handles. Shalom, if you don't know something, They are not called love handles. what are they called? Bino binyamanyama They're bikasuku. called love handles. Makude. All research. Makude. Yes. Makude in Kangende Luganda. ku Google love handles. Yes. Bwe kitabaayo njaga kifaananyi pictures love No, handles. tell a definition. Ntekamu images. Love. Handles. They're called love handles. Go jagendo obibuuze. Hey! There you go. So bino bikasuku bayita love handles. Bituufu. Kitegeeza kati fe abatoto tubina love handles. Kati what omanyi gamba tomanyi Fa abatoto tubina tukusomesa. love handles. Tobulina. Ne mwekaza. Twekaza go kugulinze. Mbu love handles. No, is this my phone? Mbula neka love handles chibaawa. Is this my phone? Yes, my phone. Nze nkusadeko these photos. Mbu love handles. They're called love Muomekeze handles. ekirwadde kyammwe. They are called love handles. So, gomanyi. Ekirungi ono abitaddeyo Uganda n'abiraba. bita Frank Antambi. Uganda Frank Antambi. So, had bakaluba Aji bakaluba. mukwano ekyo kyewakoze watulaze makiwa. Nja sinna kiraba. Nagenze mu comment section. Nakisa ku mobile money. Mboyagala kutereko sente okoleki. Yampe ku sente. Okoleki. Kiraba yampe ku sente. Akwebaza eki. Tajja kwadi n'ekikumi nno. Nze nkubuulira. Wamahaji mukwano. Weebale. Watulaze wayawudde abalenzi mu basajja. Nange era kiwi kimu yange yatera okuggwa. Well and Nange good. nebaza Mukama. Exactly, that's the point. That is the point. Nagenze mu comment and people are tapping into the blessing, which is okay. Abantu nga bagamba mama nze nagizimbako, mama nze Mukama Katonda. Okitegeera? But you don't know how much it took him to build that house. You don't know how much he had to sacrifice to get to that stage. You don't, I'm telling you. He did not do it overnight. Go deep, go deep. I don't need to go deep. I don't need to. Nze kyendabyeko kyekyo. I don't need to. Kyoba omanya oba wali alina yesinga eyiye nze the fact that yaliko ku kyeyo n'akomawo n'akola ekyo salute. Akola se zajja mu kyeyo. Whatever it is. Oba zaali za kyeyo oba zaali za whatever it is. Nze congratulations Haji. N'olwensonga eyo Shalom nkuzaayo ku point yaffe eri. Buli lunaku olujja lutwale nga bwe luzze. Ky'otasobola towaalirira. Something that you have no control over. Exactly. Let it go. Ogaye Mukama Katonda. Tekikunyiriza wamma. Nze siteeka maanyi ku nsi. Watijjako amaanyi. Nagijjako amaanyi. Nze sinagijjako amaanyi. Wagisaako ko amaanyi. Anti obeerangako awo n'olowooza. Are you anxious? Anxious. All the time. N'olowooza maama naguladde emmotoka ey'ebbeeyi, maama nazimbadde ennyumba ey'akabi, maama nakola ki Embaga. omwana wange embaga nedda tebimwera nkonze nvaako nedda mukwano tebakuleko Tosabirangako mbaga. Bannyo nga embaga kubukedde awo n'okwanjula. baba kuba alhamdulillah nze sisabirangako naye kimanyi ejja kujja at its right time. Yaani. Nze Gutejja bba mbaga. atejja kuba Tukuza bufumbo. nedda mukwano. So kikola I am what are you talking about? Kiki otegeeza kyagazaako kutegeeza? Ekikiggwe Kujja bba tukuza bufumbo. whatever. Si mbaga. Mukwano all time yatuukanga n'olowooza maama emmotoka ey'ebbeeyi gyetaaga amaka ennyumba ennungi ngyetaaga omwana nga alina ogenda kusomerera ebbeeyi akagatta akalungi ng'okeetaaga
Chovolaba nze. Omukyale kuumuka ati. Nsoose bakumuka ati. Nali ku Buganda Royal. Buganda Royal yadda. Gubagamba ndi wadda nnyo. What are you talking about? Nze ba busy bankati kamba kusomere. Nurdin Ntege. Era si muto. King Saha. Yali Buganda Royal. Kati kikyoyogerako. King Saha ye mutomu. Abika yali wansi. Ekikulu mutulabyelabye nnyo ne mutulowozesa ebyala, but anyway, I won't get into that. Kyenyagala okugamba wabeera ngaawo ng'oyagala engata ey'ebbeeyi, ng'oyagala essimu ey'ebbeeyi, ng'oyagala buli kimu kya bbeeyi, tokisobola. Omusala oli kugwa milioni 2, milioni 3, n'ogira wano omusala gwa mmeka? Buliriza. Naye omukyala nga kyonna akudala bukudazi mukwano. Omanyi bayogereramu. Flavia, omanyi bayogereramu. Yemba. Nga naffe afunye tantwisa emikono mu maaso. Buliriza. Bwe natuuka sikyawaalirira, kyemba nakyo kyekyo. Edda nga iPhone bwefuluma 11 n'oyagala ogikwata. Wate omahago mu 12 n'etuuka. Eba yakayitawo 13 nti 14, 16 kati 17. Kati Shalom bwemanye n'essimu ng'ekuba hello, how are you? Bwebanga receive mobile money. Nero ina iPhone. Doesn't matter. Luli wabeeranga ku pressure. Ebyo mbyogera mufunye. Nedda Bwe buzibu mulina. Kankubuulireko Shalom. Tewogera mazima. Kankubuulireko. Nze ojja kubuuza aba. Nze siwetaaga na kubuuza. My life has always been Chenyina China, Chesina Sichina, well and good. You've always seen me. If my car is there, I will drive it. If it's not there, I'll get on the road, jump on a boda and get home. You serious? Yes, 100%. You sit on a judge. Oh my God. I even have a boda guy. Not one, not two. Me, I have boda guys everywhere. Now, my life has always been simple. Shalom. What you want me? I'll go and get a commando somewhere, eat it and go home. Comfortably. But me, I have to go eat from here. Who says? Cafe Javas. Oh God, Cafe Seri. Better Cafe Seri. Everybody knows. Listen, everybody knows I can afford a meal at Cafe Javas. I don't need to prove no point that I eat from Cafe Javas. Why would I prove a point? I mean, I am married Flavia Namulindwa. You know I can afford it. I don't need to prove no point. I have to go eat from here. I have to go do this. Hell no. And your pressure, by the way, nobody cares about you. And nobody needs to know about what you've eaten for lunch or you've not eaten or anything. Kankulia ko mu America. Buli muntu mu America asobola okugula emmotoka ey'ebbeeyi 0 mileage kaveera. Nga gwagisoosemu. Nga gwagisoosemu. But you find somebody ngavuga emmotoka ya 2,000. Maka is $1. No, $2,000. Nga nkadde. Everybody. Yes. Mu America? Yes. Mmanyi otuuka mu America oba otuuse. Nedda mukwano si bwe kiri. Mu America basula enjala? No, tosasula njala of course. Eri media license nnyo. Tosasula njala. Unless nagwe yagadde osula njala but tosobola. But kinyagala okulaga nti buli omu everybody can afford for as long as you have good credit. Even without nga tuna sente cash money. Osobola ofuna emmotoka? Yes. Ng'olina good credit. Ne bagikuwa n'ogenda n'ovuga emmotoka yo. N'ovulumula. N'otandika okusasula empolampola. But they choose to leave them n'agamba nedda because of ABCDEFG kanvugemu 2017 nga nsobola okukola kino na kino because of kyenkugamba. Kati gwe boda hano n'olaba nti hamu yalinnye boda banange hamu yayabuwadde yalinnye boda. Are you kidding me? Shalom, getting on a judge doesn't mean you're mwavu. Eating a commando doesn't mean no why you say you can't afford a meal or a good meal. Abana be kampata balinnya boda Saint Hooper. I mean, Kati, what do they have to their name? Ana following ku TikTok man. Following chichi. Ku TikTok. Abantu bameka. Mitwala 5. Following ye kuyambye eki. My videos go viral. Can you convert that following on TikTok, on YouTube, on Facebook into money? So there's some guy went to Okuba Bulango Bwembuzi. But by then I had 500 followers on TikTok. Nanga, man, what's the use of these numbers if you can't monetize them? I got nangere ku TikTok. Nemuga nzosiranga ku TikTok yange njakawo bintu byange. Nanga kati gasaaki. Chofola banjagala ngamba abaana abawala. Nakola ka video some years back. Nti buli lwono obeera ngaawo buli kaseera nga gwolowooza nti banandaba batya. How will they see me?
banandaba batyanga ninye boda boda, banandaba batyanga ndidde emmere ey'omutwalo, banandaba batyanga ntunda chapati, banandaba batyanga nkola omulimu gundi. Mukwano tolina gy'olaga. Shalom tolina gy'olaga. You're not going anywhere. Nazina ku mazina ag'ekinnansi ate gaakomyewo. Naye kusasa otadde zonna business z'olina. Otekayo kamu. Yes. Nabasuubiza nti nja kukola buli mulimu for as long as sigenze kwetunda ate nga sibbi. Bwe bonodda mu banandaba batya ebintu byakyuse Shalom. Things have changed. Tuwoza nti beauty y'omusajja eri mu wallet. Naye ne beauty y'omukazi yakyuse. Awo. Tuwoza nti obulungi bw'omusajja buli mu wallet. Naye n'obulungi bw'omukazi bwakoze eki? Bwakyuse. Bwazze mu wallet. Yes. Kati your makeup is wallet. Ye makeup waddala. Nkutidde. Anti omukazi alinamu kasente ayagalwa bulala n'atalinamu. Ogedde ensonga. I'm telling you. Oyogedde ensonga. Alinamu kasente ayagalwa bulala n'atalinamu. Tebakujooga. Tebakuboggolera. Tebakubuuza lwaki ozzereeti. Lwaki tewafumbye. Because you can order on Grovo. Otegedde. Nanyumyanga naawe. Gwe buli lw'onoddawo n'obeera mu ka-apartment omusajja kaakusasulira n'olowooza nti this man is going to fall for you, is going to do this, is going to do that. Mukyala, what you can do, somebody else can do it better than you. Kikambwe. Because in Uganda, if you think you're beautiful, abaana bali very, very beautiful, extremely beautiful, with or without makeup. Ng'omwana mulungi. Nnyo. Nga talinaako yadde ne makeup bw'ati ng'omuwako n'amazzi ne baganywa. You have to add value onto your beauty. Oli mulungi naye oli mwavu, kikyamu ekyo. Omwana omulungi ng'alinamu kasente. Shalom, ojjukira omwana yazze jjo. Nga sijjukira sinabaako naawe. Wabula Shalom, oba leero wandetedde ki? Ojjukira omwana yazze jjo mu Benz. Wamulabye? Namulabye omukyala. Wamulabye? Namulabye atidde mu Benz. Otya n'omusemberera. Muwala ali mu Benz. Yangambye I retired. Omuwala omuto nga retiringa ki? I retired 5 years back. And she's driving a Mercedes. What? Mercedes. Wamulabye? That's what I'm talking about. That is very beautiful with money. That's why ngamba abaana zenda kudayo kusoma. Hey. Kugomba vacation. Yonna gye nnabanze. So kude wane wange we nasomera endejje. Nenzirayo. Bwe bamu n'akasente ate nga n'ebitabo owero bawanjawulo. I know. Eno Uganda we tulaga ebintu bigenda kushiftinga. Ekyobulungi kyokka tekikyamala. Tutuuke nga n'ekya ssente tekikyamala. Ng'ogenda mu conference ng'abaana batudde nga they are discussing figures. What are you going to say? Nothing. Waliwo abaana abalungi nga babikulakamu nga bannange shut the fuck up. Power. Twogera kati ku artificial intelligence ola awuza nyash. Nyash. Tukagwe. Tuyina wano people are talking about the economy. America's visa situation, how does it, the implications of Uganda's economy? Oza nina akawala mpo materiisa. Naayo si byobeeramu. Byobeeramu ebyo ng'ogamba abantu buno baleeta batu oguze bali ye gundi erudda wereya. Shalom oilo. Basikaleese. Nanti badde nva mugundi sekaleese. Naye nga baagala okwongera ku size wadde eggwanga weeriri. Naye mwongere ku size era bannayuganda. So baana battu abawala bagamba nti nebyo byogera omala gaggawala nga temwogera gye mwayita. There are things you don't say. Mwala gaggala fayga ne mulyoka mwogera. Shalom. Nze siri mugagga era nze siri motivational speaker. Ndi mugagga nti ndi mulamu. But obugagga bw'ogamba simanyi kikyotegeeza. Of course, you're somewhere. Yes, I'm somewhere and I appreciate that. But listen to me. Nze kyenjogera wano si bwe gusoose okukyogera. I've always said the same things over and over again. Nze olugendo lwange teruliimu window 2.
temuli mbwa ate nafuna omusajja gundi namuteeka mu ssente n'akola business bweti n'afuna gundi n'amusponsoring mukwano abantu bagamba Flavia promotions zikutabusi kubukedde nga wakajja promotioning nga nyingi nnyo nga bagamba waliwo mpaako mukwano nze nagenda ku Bukedde nakikugamba last time nze omulembe gwange gwali gwa mukyala Hajat Hadija Nabukenya nze nayingira ku Bukedde on merit not five power buuza nazaala wange Bridget Namitala ali California San Francisco nayingira Bukedde on merit buuza Bills Butodene buuza Olanya Columbus buuza Mubuuke bonna gye bali ku Bukedde buuza Banserwe kuba Mulangi Huntington I went nayingira awo nga ndiku buuza Miles Rwamiti because my first show on Bukedde Rwamiti yagaana kukola ku macha ne bangamba omwana oyo yagezeemu yes yagaana kukola kumbe gwe mukisa gwe toddawo n'ogamba nti mumala gaggawala no nze simaze gaggawala Shalom it is life experience now the world the day-to-day life gitubeeramu here and there yetuyigiriza all this yekuyigiriza how to hustle ng'okyalina mwana muto kakweko Shalom tewali kintu kizibu wano ku nsi nga kusoma nga bw'okola ngeno bw'osoma ngeno bw'okola ki ngeno bw'osoma ng'olina omwana ngeno bw'osoma ng'olina ne bills ez'okusasula you don't know how hard that is osanga omusajja ng'asoma alina amaka alina omulimu naye because alina kyaluubirirwa n'akikola not nuli omuwala because bakukwanye gw'ogamba kimu tuneesanga wakuma mu senior 4 wakuma mu senior 6 because you're beautiful mukwano obulungi tebakyabulya obulungi tebabulya kawo tugambe kati make-up w'omukyala obulungi tebakyabulya era obulungi tebuteeka mmere ku mmeeza bagenda kuyomba bayombe nze nkubuulira mazima obulungi tebabulya obeera mulungi nnyo ng'ogattako ng'ogattako wegaba amaka ng'ogagattako eba relationship ng'ogigattako kampany okola zi proposal oli mu research tebula Shalom njagala nnyo abakyala ng'akola n'omwami we twabadde jjo nga tugula Mama's Sport entinda wano eno ewa JB mukyala JB CEO Info Trust nga gulaba ekifo ky'abakyala ng'olaba omwami ali wali atudde omukyala yeetala Mama's Sport kyeki kifo ky'abakyala abakyala bye bagenda ozaalira nedda ng'omaze okuzaala bwe bakukolerako n'owona it's a recovery home it's called Mama's Touch Recovery Home. That's beautiful. Eri kiwaatule very beautiful. Waliwambi abalwala n'avunda munda. Omukyala gwe naawo Allah nsasi kale gwe naako ku buyambi yajja baali bamulongoosa naye oddamu ne luvunda bawe nga bamusiba nga tulina okukwata kasente ne mutwala kati yatereera bambi babaayo nga balina nga nvaamu n'ekivundu so bakoze ekifo ekyo kyabamaama era maama Jane baddamu n'azaala teweekooya nti ate ani agenda omunyiga mutwala ekiwaatule wamwanyigira olimba mamukyala wange ate omulaba ng'ali bwereere amala kati bwe yali olubuto nga nze amunaaza twanaaza ne munaaza atuprepare kubanga ku myezi 8 kigamba batusagira nti maana otomasimano biki byonna nga nina bikola ng'omunaaza akamweno ng'okakola bulungi nnyo of course nga babitugamba kati mama yokuzaala alina obba munyo banga muli smart wagenda Continental nga nze muvuga simuwa wa boda kuva otyo kasita ngamba ndi lubuto nange abakwetaga Continental nga nina omuvuga ne mutwala era banne abatajja simanyi kiri mu ggwanga Flavia you talk this man abantu bakyewunya nga nze Continental we yatukanga bulwatu nga nze musajja nze kali azze ne mukyala wange bakyali bato bakyatijjayo kayasoose kajanja but she was carrying my baby nangamba give me 5 amakuza nanga you know what sisaka byakunda nga ndi bwereere nembuuza maama wange banyiga batya nangamba onyiga bwoti ne woti nenfuna essanja ne tufuna akaveera ne mugamba ngenda kwenyigira
kati ana flat tami linda kono munyiga otya namunyiganza kenyi mukyala nyigira wange mtulabe wenyige mpa kati kafuna esanja alikabansi ngende ndo kati nga omutagi no fuluma so kati ngirano bwenti nga bimwochamu nga mye yeguma ne munyiga muno bwenti ne mudda muno bwenti tumunyiga bwetuti bwe malo munyiga nga no kwata ate ekyogo ekyogero ate nkibugumye ate tunyige Jaden neno omwenyigira ne omutweze agunyiga mukwano oje ntwamwenyigira nga teri atuyambyeko kati vafe sometimes love eswana okugoba tulina ebitugatta kati 1 in a million abasije benaku zino mukwano talange namwenyigira ne kati era nchamu ne kuzadde mulwadde naku ezali alwala nga munaza bulungi nnyo nga inakanula twabadde jjo ku mamazi attach eyo n'abasawo abakugunno ddala mu nsonga z'abakyala nga bagamba nti abakyala bagenda continental nga balina pubic hair jajjange yavumako omuntu yavuma omulambo gwali gwewaffe sijja mwogera linnya batubikidde gunja afudde tugenzeeyo tatuukayo jajjagamba yimufu kale nofa nga togizeeyo batumanyi mbwe lubuto wonna ojjudde ensiko jajjaffe yavuma omulambo gafa nga tekushevinze eno kamera erimu babiri oba erimu omu tuli ffenna mwoli mukwano bannange mushevinga abali embuto gemazima abakyala gamba bbaawo akushevinge nga olubuto nikyetagisa okay what you lose tasobola kwetuuka eno kabooti wansi kwata sheva saleno salene tama gireno bwoti mulongose bulungi okay bwoba otidde funa after shave okay fine mumuseeko okolokote bashevinge ono mwesingo short bane mushevinge abantu bashevingeko omwade singo mwesingo na abantu basheving naddala eno gundi yo mwesingo ye dimu is it bad to shave you've said it you're pregnant you're not shaving oyagala omwana ave mu nsiko nange akalango kempisawo kale misozo okuyitawo tugako kanye abasajja mu shaving bakyala bamwe kati kuba akalango ne mu shave tula mu Valentine shave anje singa galira mu nsiko nange mubuza agala ava mu nsiko nange shalom omwana avanga ava mu lutabaalo muzadde omwana temushevinze ku mamazi attach wali eri ekiwatule byonna bagenda bikola ekifo ekyo omukyala azadde ojja kugendawo bulungi bakuyooyoote naawe akoze surgery oba kukola hip enlargement oba kukola kazi mwine ennaku banna oba kukola tummy tuck oba kukola BBL tummy tuck kyeki olubuto ne bakuyonkamu amasavu bino byagoni byakola lasita bikola so bakuyonkamu amasavu n'obikola bulungi mugende yes nawe ojja bikola kyalo omukyali mwavu bwavu thank God I'm a man but poverty is saving no matter of things there are things I can't do thank God you're poor thank God ndi mwavu because I cannot do zip lining what is zip lining bine balinya ku mugwa ne baserengeta eri zo twabikola dda one thing I can't do bangi what is bangi bangi is edi kugundi ejinja bakusiba amagulu eno nokkirira ku nnyanja n'okwata ebodde bweka kutuka nga ngogwayo obwavu buntaasiza bangi but zip lining ni wano twagikola wano wasalo the things I can't do wano ebuloba wano sisobola ate rafting what's rafting bino ebyokunyanja bibabeerako nga babadde what's that thing called ekyo kiriganga boat that boat okulika abantu bangi ne bakuba amayengo nga nze akiriko mukwano sigezesa bayibuli egamba tokemanga mukama katondawo there are a lot of things because oli mwavu katonda nzo baninda dda nga nsirikiridde akabanga there's this one also kana kabamuka mu nnyonyi iso my bucket list bade snaka kola konanga nga nva kunyonyewa wansi yes iso my bucket list abwavu kabuntaase sijjabbu bwengwa mu mpologoma mukwano gwange yakakola bwengwa ku kkubo parachute bwensoka wo mutwe exactly bweganyo sika skydiving enchi nensosawo ekimwa ndeka katonda ayinza obba akwewerera dda nga akulinze okoleyo mistake eyo agejangu no skydiving gundi yagikola ani Waike yagikola Wycliffe luyombya yes yagikola nangamba Flavia kiri masavu kikole era ngenda kikola atayagala kutajuka nango oli masavu kachoke wala ko filmu ya gundi Mr Bones omusajja wakulu watu shalom wali mwavu bwavu nze nkubulira ne buntaasiza
ojja bikola nze nkubuulira. Therefore, Shalom Kaweesa kojja wange edirente. Nsanyusa nnyo okubeera otwadde emboozi ennungi ennyo. Eriwa. Bane mubembye muyiga. Like, Yes. has been. And you should also have a positive attitude. Stop saying because abantu bagaggawa, that's why they are doing that. No. Life Most of these experience. guys are motivational speakers. Bamala gaggawana. Nze siri motivational speaker. They forget the shortcut. Ola Listen, abogera bugagga. I am not Tayogera a mbu njagala kanye motivational boss speaker. wange. Tayogera mbu nali enguzi I na am waayo not a enguzi. motivational speaker. Nabo babyogereko ina gamba nayankanya embuzi emu. Iyi Muhanga yayiseemu ku kalulu. Omukyala she won. She won. Yatugamba tya ku mbuzi wano za UPC. Kati balekawo naawe. Kati So, bebo. let's not go there. Embuzi za biliyoni. Let's not go there, but obulamu butwale nga bwolina obutwala. Obulamu tembuteekako nnyo maanyi. Tokakambeera. Tolaga abantu because bakulaba usilenga ku TikTok wenakubeera mu apartment ya bukadde bwa ssente. Mukyalo ojja kutomera. Baligeya nkoona amma mwewole. Nedda mu Mwewole. Bekikumba. Nganda amabanja kutulemu aga bank. Nage ga bank byange. Bichi wewola college. Kuwasambaga. Nabye bintu bya famu emityana bisi. Eyafa enkoko. Nebyokuza ne bank. Nanzita amabanja. Oli mwana muntu lwaki wewola? Njagala the things I want to do in time, eh? Like what? Njagala mbale mango. That is the problem. Yeah, Listen to yourself. In time. Which time? That's I don't know how long I'm going to live. So which time gwe wewadde? Yeah, listen, before I reach 35 nga sikyakola. How do you know nti oba onootuukayo mu 30? Nankiva njagala mbikole mangu mbikubirire. Bw'otootuuka ebwofa enkya. Kiva njagala nfe enkya nga ali sifaamu gye ndi Nedda mulekedde wali. mukwano. Anayikaze ettaka Wuliriza zirimanya. mukwano. Wuliriza mukwano. Neeyafudde jjo. Had plans. Had plans like you. Leka funa ndwadde z'otaali badde nazo ku myaka 25 ofune pressure. Leka kufuna sukaali gw'otaali ne ku myaka 25. Nze nkubuulira nze sewola mu banka ndeka. Nze sewola nakwewola by the way. Nze kankubuulire. Bwe tuba tulina kawunga ewaka tujja lya kawunga. Bwe liba ttooke tujja lya ku ttooke. Towagira muntu kwewola kukola mikolo. Yeewola akola okwanjula. Nje bannange ne nkimanya. Shali wange yakikoze. Ne nkimanya ng'oli mukwano gwange nti weewoza okola emikolo. Wallahi awe nkukyayira. No, yellow, you live once. You only live once. Waliwo kino tusinzeeko nti abajja ku mikolo abeera basunzi. Okimanyi? Boyagala proving that point. I would rather do omukolo gw'abantu 50 nga seewoze than going to the kale how negwe obusiru mpozi nga wayonka buyonge. I'm telling you. Unnozo angenda kufa enkya leka neewole nkola omukolo nyumirwe. Bwe naafa nga sikoze mukolo tebanziike. Bali bagambye nti eri omufu yalemedde ku ngulu because yakola mukolo. Flavia kati abakazi beekolera emikolo. That's okay. Sikirinako buzibu n'akamu. Ekyo omukazi okwekolera omukolo okwekuba embaga. Mukwano sikirinako buzibu wadde n'aka. Bw'oba okiyita kyangu naawe gyekube. Bw'oba okiyita kyangu naawe gyekube. Wali abalina ssente. Ng'anyo ne gwagikuba naye n'amubula. Abakyala gye bali. Yes. 0705271973. Abakyala abagala okuba embaga. Ennamba eyo 0705271973. Yani. Leeta Shalom Kaweesa. Ennamba y'essimu eyo. Okoleza. Abakyala abagala okubatajja embaga nga balina ssente. Namba kuba eyo abavubuka bange mbalina wano abagala okubwa embaga. I swear tukakubulireko. There are women there abalina ssente nga agamba ne manafuna omusajja nga akola bwati ne bwati. Baliwa. Je bali mu nsi. Ewa. Mu nsi. Onya gwomanyi. Mu Uganda, mu America, Onya mu gwomanyi. Canada, everywhere. Yes, they're there. Nga they are looking to settle down with somebody. Nenga ababuzi. Even men. Ng'omusajja ali eyo mugagga alina ssente ze talina mukazi naye ali awo anoonya gwa wasa mubuzi. Yes. Because how much time how do I be having money? Nembulwa omukyala. Wamubuze dda, there are a lot of things ebiri within. It's not a problem gye tulina with today's era. We think everything revolves around money. Money. Buli kimu kirina bakugwera ku ssente. I have money, I have everything. I control the world. All around the world. I would have given examples of those who really have money. Nayenga, they tried and things failed. So money isn't good everything. example is you. Eh.
What? Eh? What? Mtimane. Love. Mtichimbuza sina Love yangu abonye love. Ne kati nafuna mwana mama. Hey! Mwana abantu. Wanji? Ndekanze munange. Oliko mwana embosera. Nachogera. Mwese wanyabunye na mukwano munange. Wafuna omwana. Nze mujomba denga mu love. Haji wanga ali eyo. Next one, ask yourself, Flavia, obero kya mu America ngoli wakabi n'okomawo mu Uganda. People don't understand that. Because they don't know. And why would they understand anyway? They are not me, I'm not them. Why would they understand it? If you want to understand it, go there, be there for some time, come back here, then you'll understand it. You cannot understand it. Abantu bali kusiba kugenda mu America basaba gwe novaayo ate. Yes, yeah, nang. Nefuula. East or west? Not me. East or west? West is the best. The name man feel wete munza nokunzi kano mubeni sagala fukwako. Kankubuliyeko. Abantu bafe afuka ku malalo. De kankubuliyeko Shalom. Bakufuka kawo. Do you have friends in America? And You. ninga yo. Like how many? I even have my tata for baso kozala bali mu America. Do you talk to them? Yeah, we are in good terms. Like how deep? Saga asula mu ntebe zaabo. Baba afunja kwenye visa again. Nojifuna. Naye Nojifuna. sagala kunsuza. Nojifuna. Sagala kunsuza. Nojifuna. Soji kulaga. Jindage. Tana njaje tu passport yange. Jindage wana. Amanyi visa zibete ko mu passport yange. Nanga traveling. Jindage. Mukwana. Jindage ya America. Lusijinga nzirinda mukwana. Ate semu yokka si America. Jaya byesusiru byebyo. Bye mwegombo genda mu ffe tubiwandamu. Ya bulu. Nakugamba the farthest you've been to is Chitoro, Entebbe. Sichizaayo. Bijeko. Tojako. Bijeko. The farthest. Siga kuddamu kwogera. The farthest he's been to is Chitoro, Entebbe. Ale sichizaayo. Mudia ono, muleke wano kudda wano ku camera, mwesudia mwejubisa mlowooza what? Do you think this America eringanga munyo nti mulwaka omaga ogusangamu? Molaba mamala kukira muda buli mama agisabira. Mukwano ffe tuzirina. Mukwano. Nota tetutambudde nga tuzirina. Shalom. Visa ya America si munyo nti ulimako ogusangamu. Flavia, ndakwate nesimu Flavia. Shalom. Njagala ozimpe. Na Flavia nkwe simu yange eno. Enta Flavia hati oluve nasana. Tuite ewaka. Flavia nkulage passport yange. Lwaki mampite ewakaawo? Gende bino waka. mbitwale nanti mbitwala ompero ginza YouTube. Olaba gwazi nsubi zambu no gundi. Nalinda midde. Bwani kutamanya. Nalinda midde. Oyene nazimwa naziwa banjiro ginza YouTube. Olaba wazimba koluli. Ngosi. Nesa mjunganda ankole ekintu. Kasenga YouTube kyano yagenda. Nesa mjunganda. Why did you do it? Wagamba semujo ate ko yitamuka. Bwana wangu la nkuwala ogini. Ngate wazimpa mbwagwe. Nalinda midde. Lwaki wazimpa zimpe kati. Kuba Kuba nakuweninga. Nalinda midde. Kanne kiwe kiri nno ejja tukeeka. No wanonjagala wanondisi asbaye. Wafuna di passport. Wow. Gamba mpazo endoje nakale new winga. It is a question. Nakale new winga. It is I got my first passport bag bali baga kunongoza ebweru. First time going ebweru baga kunongoza. Which country was that? Yali nsi ebweru. Anti nsi ki? Ebweru. Nsi ki? Yanongoza. Ekusoza n'okwogera? Yali ebweru. Ekuswaza. Yali ebweru. Chobola nabagamba stop discussing diaspora. Tuna byogerako. Flavia bakudipotinga. Shalom. Nigi namugula mu paka. Shalom. Wajira mbigere. Wagenda oba watolako kasuku ku kisaawe. Tomutwalangako. Tosukanga na wali baita wacha eyo zone bagitani. None of Chitoro. Labano lyo musoga. Waliwo zone eryawo. Bagamba wali deadly nyawo between the airport. Wali UN nawe. Wali UN babintu bya UN ebile chimanga. Tosukanga nawo. Bo wali osuseewo wali ogenda ku Spina Beach. Say Aero Beach. Je wali olagako. Ngangaza kula business signal. Mulekerawo discussing Bulaya if you've never been to Bulaya. Tokolima sifa bakudipotinga. Mama tetuyogereko. Sekolema abana bakuba jembwa mmwe. Watuswaza Flavia. Ebigambo nze ali achipise Flavia bamudipo nenjoka amawulire ganswaziza bannange. Nswadde mu nsemona. Naye all in all nabakuba je. Ya tutaswa katuga kwogere tutaswa kuddayo. Taswala kufuruma gwanga Flavia. Sifira mu filimu yange Flavia tutava mu Uganda. Ne passport tugirina.
Tosobola. Tosobola. Flavia, bakudipotinga. Toyina mpapula. Flavia. Nze buno mwina bamumpeeza wano. Nabakubajje. Fuula ajja. Nabakubajje mbwa. Awali weekaza. Waganja kubya Bobby nga lifiji. Asayira, balonyonya asayira. Oh God, mudangayo. You have to work hard. Waliononya asayira. It is okay, mudangayo. Nzate buliza Shalom. Nze ni mchala mukulu. I no longer have to do anything to prove anybody. Tocha provinga. I do not prove a point. I just say wazako. Say whatever you want to say. Neba akwogera nga mwenyi bakubangaza gravity kubukedde. Newa kuba gravity. Oyo mwana. Wakuba gravity kukulu. Since munange. Auntie, there's something that you don't know, many of you don't know, and I don't think I can now educate the people. Your week in review. Boleka weekly recap. Nze sikyabiraba. Nze mbiraba munange. Chano naye akagule. Leka. Nze mbiraba okwakagule obotegeze yakawo. Gudde gwe akagule. Muganya kubiva ku 0752602427. 0752602427. Oyo muntu omwami muntu. Abasajja ejo senjo be musajja wange nnyo. Genda yo akuyambe. Adis Nikea bozanga to. Yegwa leto omulimi. Ana omulimi yakola acho omulimi. Shalom. Omulimi yakola. Few subscribers are choosing to watch this video. YouTube. It's a very deadly business. But it's a nice one. Aren't you enjoying it? It's one of the things wenkolanga neyagala. Like give me a peace of mind. Kanyanje kusanze wafula. Senganye mu comment section nga mwenyogera. Fula I love you nganye mu comment section. Katuli wano nange. Yakatulwa nawe. Wali sanze wa Minister Nyombi Tembo. I know. Wali sanze wa Father Chibi. Wali musanze. Anane yasange seta musinya fo yasera musinya fo Father Chibi. Wali musanze wa. Mwako maseta katali chali seta wuli ali mpiji wali mujewa. Nika toka no kube sima ga hello no shalom. Kula kubiza no shalom. Shalom. Okay. Kati no rain. Wali genze ko dimukomera senga si YouTube. Atakumira mpeera abatukumire tubagala nnyo mubeere bulungi. Mark ndakikezo ojja bisala mwe. Nze Mary Flavia namulindwa kubula mwana kwesugira. I am not. Era YouTube jebaze waligenze kudirusira. You're stigmatizing me. Mama nitajo jiramba. Ate yange. Jakomo naye tumale.